twakkiriziganyizza tugende Mutundwe. Tutuuke Mutundwe ku gate. Omusumba mwali mwogeddeko ne mwali mukubidde Pastor Tom. Ate Pastor Tom omalaga ozoyinza okumalaga mufuna nga gwe bw'omulabamu. Ebyo byonna bye twali twagala nga kitwagalidde naddala. Naye era nga tukimanyi bumanya tosobola kumalaga mutuukako. Kati tutuuka olwo mugendayo nkeera the following day. Kwolwo lwennyini. Oh, okay. Tuvudde ewaaki kuba ye akazannyo wetwakakyusa yali amanyi tusookera eri. Yes, ne mukyusa omuzannyo. Tukyusa omuzannyo ne tusookera ku ye. Kaakati ne tugamba ffe tubadde tuzze wano tusooke tukugambe otubuulire amazima kuba tetusobola kugenda eri nga tetumanyi mazima. Yes. Era kusinziira ky'oba otugambye tulyoke tugende tulabaani tumanye the next course of action. Kati awo ne tumukuulinga n'amanya nti tetulina nagye tulaga tumaze omulala. Naga nedda TV ekyaliwo, TV yammwe ekyaliwo. Era mugenda kukola ki nga buli mwazzeemu okukola ki omulimu gwe gwabadde akola. Tusisinkana omwami Solomon Mugerwa. Nga tumugamba munnange twakitegeddeko nti Pastor Tom yaguze TV. Ate gye tubadde tukola naye tulina obuzibu bwaffe ng'abantu. Tumaze emyezi bwegiti nga tetusasulwa ssente. Ate nga bwe tumanyi omusumba Tom ye musajja wa Katonda abuulira ekigambo ki eky'obutuukirivu ekigamba omuntu aliwo omwoyo abuulira ekigambo ekizzaamu omuntu amaanyi. Kati nga tuzze kuffe abamu kuffe abaana abamu kuffe bagoyinga through some emotional problems, stress. Abaana abamu bali awo bonna kati bali depressed, bali mu depression. Tubadde tugamba bwe tulaba omusumba ono ku nsonga eno osanga ayinza okubaawo engeri gyakola ki gyatulungamyamu oba kutubuulirira counseling ne tutereera oba apiirinze ku mukama waffe n'atusasula ssente zaffe. Omwami agamba mbitegeera. Bannange ntuse n'okkuba amasimu aga Solomon Mugerwa oli omwana mutabani wa media nga takyanziramu. Oh my God. Kati awo kiba kikulaga ki? Ti Pastor teyatufunirayo kadde kutuwuliriza nti naffe osanga twakola ki? Kuba ekintu kyagula mubadde part and parcel of it. Yes. Ate nga kijja taintinga erinnya lye nti yagula ekintu abakozi ne batasasulwa. Nkubuulira nti kano twakafuna twakitegeera luvannyuma nti bwe batuyitira mu January tuddemu okukola. Kuba mwe bayita ffenna twagaana ne wabaayo omwana yaddayo omwe yali akola branch request program yali branch. Naye nga kyali kigendererwa kulaga oli nti TV ki ekola kifaananyi kyekyo biki. Kubanga ne muffe mulimu abaana abagaana ate mulimu ffe abaagaana mulimu abaatulaba obubi. Kati beba abantu ne neebuuza abantu bano be bayisiza obubi mu kaseera kano bwe baliddamu okukolagana nabo mu mawulire ddala bali bagamba ki? Kuba leero wesanga ano noddamu ne wesanga oli ng'oli yali akola ki? Nga tumaliriza Isaac, do you still have hope olowooza munaasasulwa? Kakati the only hope I have is with UCC. Kati tuyingira 24 nga batugamba 23 24 nga batugamba enkya temujja kukola. Buli omu abeere waka tujja mubuulira diwe tunadda omukola. Ngani are passing on that communication? Ba chief editor. Okay. Kati waliwo n'omuntu
muyite yalinga ki nga yabeerangako nga mu kiti kya fleet manager. Yalaba nti emmotoka zifunye service amafuta wega kugamba nga ali ku lusegere lw'omukulu nga munnaaye kwolwo olunaku olwasembayo ddala omanyi nga tetulina n'amafuta gatuzaayo waka mu mmotoka kuba ebiseera ebyo byonna byatuuka nga ssente z'amafuta bosi yazisindika yennyini kuva ku simu ye. Eyatandika nga management eri institution nga settings institutions yakomekereza nani alina okukola bwati kati neno yonna gye nkuyisizza nzije emirundi egyo gyonna gye batugamba nga mugenda sasulwa nga tulaba ne ku accountant waffe bamuyisa aleete enkalala z'abaana muzireete naziwayo n'abagamba naye n'abagambako omusajja ansabye gundi anjagamba nga waddeyo ndooza ssente zigenda kukola ki nebanaye twabuguma nga ye era kasitanga wamulabangako kuba munaye yatuukanga ngalaba takyalina nakyetagisa kukolawo nnyo naye ennaku ze twamulabangako nga bamuyise nga tusuubira kubanga omusajja ebbanga eryo lyonna yatuzangamu amaanyi. Waliwo omuntu agamba kuba abantu abamu abawuliranga naga naye mwalinga basiru nga mukola muti okutuuka ebbanga yakuba omuntu era ayinza okukyebuuza ku mukutu guno. Nze kati mu media houses zendabyeko wabeeranga n'omukulu talina kyabagamba atambula na butambuzi olumu ng'abeekweka n'okubeekweka n'ataggirawo ddala n'omulaba nga musungu wava atya n'odduka buddogo musajja kyankola ki obimanyi akutulya butunulizi bwati noyagala omugambako nakuboggolera ng'olina kudduka ovewo buvi noga why musajja oyo tomwogera naye maami ng'ogenda mu kaofisi ke kalino nakutunulira bwa nakuddamu n'eddoboozi omusaaga kubadala nga ayambuka nze kati nno nalinga mwagala nnyo nga nsanyusa naye we natandika omutya omusajja we yanziramu ne boggo baliyita boggo ntunakuddamu nga boggo kano yona bulijjo ngamba bwati bwali bulijjo ovaga kuba nakatemba kakati ate oyo okumanya oyo ate onzijukiza n'okunzijukiza tolaba ono ku CTV ono buli mwana yabeeranga ne contract ye wano ne kati oli onzijukiza akantu kamu natuka time nga mubanja appointment yange appointment letter watu wajja nankosa interview nangamba kakati ogenda kutandika leero ngamba kati kuno nalinzize nga sambadde nga nabakola ki nagamba mgambe yeyo sobola okuddayo nga botabera wala okole ki ojja okola amawulire ku ssaawa 3 ekiro kwolwo lwennyini njogedde naye tabatinaga no yagenda okubeera sign language interpreter waffe mukole buli kimu ekyetaagisa okulaba nga ki owekitiibwa yagambye akole ki asema nzirayo kati awo twamalanga mga boss appointment yange mbadde njagala nkole ki kantu katunonyo jagifuna enkya mugo oyagala kutambula bwoti mugoberera amateeka g'abakozi wesirwaza nnyini nabanja appointment eta paka wenawulira eddoboozi liri eriboggola si wenakoma kuba natunuuliramu ebbanga lye nali nsaavinze nga lingi nnyo ate okubanja ekintu oli kyana ekiyinza n'omusunguwaza n'akugobera ddala nga tolina nakinanga owa kanimba omusajja kyakoze ki n'akugulako omusango gw'okunyiiza mukamaawo nange nsooka nkola kina nti enjawulo oli brutus mwalina ne contract buli omu n'appointment letter olina buli kimu ID zaffe zaali zirwaninga paka 2024 ewoli gayo okufuna kwa ID oba oyagala kukola ki kakati munnange awo muli mugwa 12 Desemba aweddeko batugambye netugamba tugende ewaka tulidda nga buli omu bamukoze eki bamukubidde bamutegeezezza bannange okudda okukola ki
munaye nga tuviiramu awo nabyo yabyansa tugende waka mukama nga atuyisa mu mwaka bulungi era ye yali mukama yennyini kuba muganda okuva mu gwa kusatu nange tutuuka mu mwaka omupya 2023 guno gwennyini gwe tulimu Januari tumuyiseemu batulira akavovumo mugenda kuddamu kukola abaana abamu nga be bakuba n'amasimu gundi bakuyise nawulidde abaana abamu babayise baddayo biki kakati nze nga nze nsooka nze nkola kinengamba ye nze kantuule kubanga of course gwe wa sign interpreter agamba nti weetaagisa mu ngeri yonna kaninde kasimu nga ntuula kakati Januari ayitako tugenda mu gwokubiri era emboozi eyo eddamu naye ng'emboozi bweddamu ku luno nakola ki nasikirizibwa nengaka kambuuze ku mukama wange mukama wange yantwala ne mu taxi nga mpulira nangamba kuno tuli serious tugenda kuzzaamu ekintu nga tewali na muzannyo tulina ekintu kye tukola ki kuno tugenda beera bakambwe bapya tutandika very soon nja kuba nkugamba tuyinza okutandika next week ku Monday kubawo namukubira between awo lwakusatu lwakuna nga bwatyo bwaŋŋamba ng'akulaga essuubi weeriri kakati laba eŋŋambo zitandika okuyitiŋŋana TV bagitunze bitugwa mu matu mubanja March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. Nkugambe ne January tutuse ne February tumubanja kubanga tebatugobanga ko ku mulimu. Of course, contractors zamwe they were not terminated legally. Kati tuli mu February olwo tutandika owulira empewo. CTV bagitunze. Pastor Tom yagiguze. Kati fenna nga abakozi ne twekunga twalina munnaffe yakkiriza okubeera omukulu okukola ki okuma neyejjayo nga omusekinomu n'abeera nga yatukulemberamu okukubiriza abalala nga bwe tuba tugenda okumiitinga ateekamu akaseera n'akubira buli omu airtime ebyo biki abaana ng'obulamu bwakyukira ddala eri emabega yonna nga temutryinzeko any legal means kugamba nti tugende mu oba human rights organizations oba NGOs nga temuna bituukako ng'essuubi walira omusajja buli lyabawa kuba omusajja atugamba nze sobola kukola ki mbalowoozaako kubanga TV yammwe nga bwatyo essuubi lyakola ki mutandisa wano okwekumaakuma mufunyeemu liida kakati tufunye liida atuyitamu buli omu atuyisaamu akasimu aga bannange yessaawa okukola ki okubanja sente zaffe tulina okulwana yadde omusajja gwe tulwanisa nti waki w'amaanyi omusajja wa mu State House omusajja simanya biki ebyo byonna tasoboka tetulina ssente oli alina ssente kine bwe tukola kyajja tufrustratingira mu makooti kituufu kuba olaba waliwo ate omuntu oli ali ku lusegere ye yatendewaliranga n'okutendewalira n'abyogera nti mugenda mukola ki era nze simanyi kuba mpulira njagana mwogera linnyo omusajja oyo simanyi kubanga olaba mu mulimu guno gw'obwannamawulire ne bw'obanga tubadde tukoze ekituvudde ku media oba tuvudde ku mulimu guno tuyinza okwesanga awalala n'ekintu oli engeri gye yali ayisamu banne ng'agamba ng'olabira ddala ki si bwe kisaanira ng'akulaga nti there is nothing you can do it tolina kyosobola kukola oli ate oli kati kankugambe oyo mukama waffe oyo Brutus Kajingo mukyala we ye mwana wa Dr. Warren Namara kakati oli ali ono muko kwegamba ono muko mu State House alinayo alinayo omukulu kati gwogenda yitawa
buli kyokola mu bufunze kintu kiringa kya family mu bufunze yes kubanga mune twagezaako kakati awo tutandise okuyimuka munnafona atukubiriza ne tukola ki ne tugendako awo twatandikira ku Human Rights for Jonah ekitongole kya Human Rights yes ya Robert Sempala yes ne tugendayo ne tutwala petition yaffe era oyo munnaffe yali atukulombeddemu n'annyonnyola omukulu n'agamba nga tekikkirizibwa buli omu akiwulira nga batubuuza notubuuza naye kaakati okuva ebbanga eryo mubadde era kyembali naye nebuuza nti naye n'agamba kuba ye yali akola bwa yali producer okay era n'agamba nti nze nyimiridde wano kubanga n'abaana abamu nabakunganga okukola nga nze kennyini nteekamu n'ebigambo byange basobole okukola programu etambule ne mu biseera bye byatendewala nga baagala kulekawo omulimu yali omu omuntu eyasinga okusindika abaana okukola so kati ku bbanga lino nga alaba bw'atayimirira nabo ddala kiba kikola ki oyinza n'okugwa eddala ku gundi eyo ate nessuubi false hope lyabawanga wiiki 3 budget kakati nkya luli eri omwezi gumu munyongere omwezi omulala gumu mukole mutya sente bagenda ziteekayo nina bannange mu Minister of Finance ab'amaanyi bengenda nange okwesibako ndabe nga mbafunirayo akantu ngola buli kyayogera kugamba ateekawo believability waliwo ekimuwanirira temuggwamu maanyi era n'agamba olaba akasente ako nayo kanaabakazze buli omu nga muwaddeko ekikye kanaaba kasigaddewo kummwe buli ali wamwe benyimiridde nammwe nja kagabanyamu ngambe nti oba bilioni 5 zigende wono ng'abalaga kugamba ti akasente ako bwe kajja bwe kati buli omu n'amala okufuna ezize zino zigenda okufikawo bwe ziti tezirina na gye ziraga ate ekirala kyali kizibu tugenda kufuna oba nte tugiteme waneeno zisigadde tugambe zigende ku buli akawunti ya mwana kwegamba yayina convincing tongue ng'ayogera ebintu ng'olaba ate omusajja yatuwaako emyezi egiwera 5 ng'atusasula bulungi nga buli kanaku abeerawo yes nga tali ng'oli oli asobola okubulawo n'omwezi oba nga ajja abula bubuzi nga yafuna n'omulyango gwayitamu nga ono kwegamba mwalabanga red flag ziringa entono nga ntini ate nga ne bwe ziba zijja n'engeri jazihandolinga jazijjawo nakola ki kati munnange ogwo omwezi tugendako ku UHRNG nga tuwayo ensonga yaffe batugamba tugenda kukola ki batubuuza notubuuza mwagala tubakolere ki mwagala tubafunire looya waffe tusobola okufuna looya ne tumufandinga nabeera nga atambuza ki mugenda mu kkooti ne tumugamba nti twafunye looya ne tumugamba twafunye looya ali pro bono ne tumubuulira n'erinnya lya gundi yaffe n'agamba kale kati ffe katukole buli ekisoboka okulaba nga tubayamba kubanga ekyo tekikkirizibwa ne batusaba enamba address email ze zonna ne tuzibawo ez'omukulu waffe mukama waffe ng'eyo tuvaayo nga tuddayo buli omwe waka tugamba kino kye tutandise tulina okiggusa kigenda kukola tewayita bbanga ddene nga tuddamu tumiitinga n'omukulu Honorable actually mbadde ngenze wala olunaku lwe twasookera ddala twekunganya ne tugenda ku kkubo liri awo ekkubo era erigenda ku TV yaffe we yali kati bwe twagenda awo abaana ne tubalinda bonna ne tuŋŋwana ne tugamba tukole ki twawulidde TV olwo bagiguziza Pastor Tom Mugerwa abaana abamu baali bagamba tusookerewa ewa Pastor Tom kati nno neno gundi yonna gye tubadde mu struggle nga tulinamu abaana ate munda buli kye tuteesa butasa akifuna butereevu so bwe tukuŋŋaanaawo nga bwe mukuŋŋaana nga mulowooza mwekozeemu akabiina mwerwanirire kati leka nkusese bwe twakuŋŋaanaawo akafuba kayitana kafesed awo I know that yes yeah kati tuba tuli awo
program yali esuze tugenda wa Mutundwe wa Pastor Tom. Kati omukulu n'agafuna nga ye alinze kumugamba nti tutuusewa ewa Pastor. Kati bwe twatuukawo buli muntu n'ajja gwe twali tusuubira ne tusooka ne tukolayo ka meeting katini nnyo ne tugamba naye tetusobola kusooka kugenda eri tusooke tugende tulabe mukama waffe tumubuuze kiki kyalowooza ku ssente zaffe n'olugambo luno bye tuwulira bituufu nga munange tugenda ku gate kwe twakoleranga ng'omusirikale tatugaana okuyingira. Omusirikale oli mukwano gwaffe tumumanyi munnaffe abadde munnammwe okuva we mwatandika okukola era mpozi nga ye era ayina engeri gye yasasulwanga ng'era asulawo. Omusajja n'atugamba omusirikale nti mukama waffe Brutus taliiyo. N'atugamba ne tumugamba twagala kuyingira mu kampani twagala kuyingira tumulinde. N'agamba asikkirizibwa kansoke mbuuzaani omukulu Faruku wasike yoyo yalinganga mukama waffe gwakola ki. Kakati n'agenda tugenda olaba omusirikale takomawo. Kakati awo ku CTV walingawo ebizimbe bibiri waliwo ekyali eno ewalinga ekyala just bulungi nnyo. Kati ekyo ekizimbe walingawo gate eyo gate yali actually we twagenda okukitegera nti n'ekyo ennyumba yali yali ya mukama waffe yali connected yali agirentinga burentinzi ndakonzijukire we naliyo like yali ogambe neriranye walingawo ka pathway koyitamu n'ogwa ku ziri ogenda eri walinga studio it wasn't part kakati awo we twatandika ebiseera ebyo byonna era twali gye tukozesa nga wali wali bani abo accountant batuula baani kakati ono bwagenda nga tadda ne tuyita mu gate eno eyawansi neya studio eno waggulu eno kubanga eyeri eyawansi yo yali ya gundi ya remote so ne tuyita eno neriranye unicaf bwe twayingira eno eriranye gundi tugende boda tugende anti yegwe mukono gwe gumu so tugende twayingirirawo neriranye tugende boda wakati waayo bali bamenyawo ekisenge nga tuyitamu bulwisi. Kati bwe twayingira tugenda olaba emmotoka y'omugagga mweri epakinze jeep nemugamba batugambye omugagga taliimu mugagga tugaye taliimu. Kakati ne tugenda ffenna ne tuyimirira mu compound ne tukola ka sako sort of a sako tuyimiridde mu ngeri eyo. Munnaffe omu n'atambula n'agenda ku luggi lwa mukama waffe nga mwali ali ku laptop ye n'akonkona naye nga akyali ne tulaba nga tajja. Naffe munaffe n'abeerawo ebbanga atulaba mukama waffe tavaayo paka we yavaayo. Kati bw'avaayo ekigambo kyasooka otugamba alina bw'aseka with a lot of sarcasm ng'omulabira ddala arrogance mugenda kola ki naga muvuddeyo Mutundwe. Kati awo netwategerera ddala naffe nti muffe mulimu akola ki kubanga first plan gye twasookerako kugenda wa Mutundwe kola olunaku lwennyini naye Kabugezi n'ajja n'agamba oli omusajja tetumumanyi tetumanyi na how to it is nti yakoze eki ate nga Pastor Tom era mu kino aba lakenewe muba mwino mutegeeza n'omugira oli yali main subject. Kati we tujja omusajja muvuddeyo Mutundwe with a lot of sarcasm and arrogance. Munnaffe yali atukulembedde n'amugamba kati nno mukama waffe katukugambe kino ffe ekituleese wano tuzze okumanya nti otusasula ddi ssente zaffe kubanga okuva twakoma okugenda wano mwatugamba tugende ewaka mujja kuba mututegeeza mujja kuba mutuyita naye
tubadde waka ebbanga lino lyonna paka we twatandise okuwulira ago amawulire nti TV mwagikoze eki, TV wagitunze, ng'ate ffe abakoze ebbanga lino lyonna tetulina tetumanyiko, totuyise kugamba nti bannange kino bwe kiti bwe kiri kigenda okubeerawo bwe kiti tukole bwe tuti. Tulina kyotugambye ku ssente zaffe. Kakati kyetuva twesitudde leero tujje tukubuuze era twewunyiza nnyo okutugamba ebyo ekitegeeza bannaffe abatugamba nti gwe TV wagikoze eki batuufu kuba be baboogera naffe era tumanyi be bakugambye ate naffe be batugambye nti TV wakoze eki wagitunze wagiguziza Pastor Tom. Kakati omusajja oyo kankubulire nako nti ne mugundi yaffe twali ba mirembe nnyo naye era tosobola kwekuuma. Of course kizibu. Mu baana mwalimu abaana abakaaba amaziga, abaana abanyiivu, obusungu bwe bwakoze eki. Nogagwe musajja gwegosana na bichi tusasule sente zaffe bichi. Nasookawo n'agamba kakati mwagala mbuliro basa temwagamba bulire nzireyo. Naberanga akwata essimu ng'ayagala kuyita baaki. Ba poliisi nga bo bamanya abo abasajja bakola ababeera mu bintu abeemanyi nti ba State House. Kakati munnange ng'atandika okugamba nti oba mulowooza TV nagibi ababagambe be babalimba muyingire munda mulabo oba mulowooza TV nagitunze. Nina ne video ng'omusajja oyo ayogera twamukwata video. Timuyingire munda mulabe oba TV nagitunze. Mugende mulabe buli omu we yatuulanga alabo bataasangewo ntebe ye. Muyingire gundi bakole ki bagulirewo balabe. Tieno TV weeri terina gyeraga. I'm just cooking something and very soon I'll be calling you. Bwatyo bwayogera. Olwomwamala ne mugende mutundwe. Kati tulikyali awo ku ssini. Tuba tuli awo abaana bakambwa wadde mulimu omwana yamenyeka ebigambo byayogeranga nawe okaaba amaziga. Namugana nalwaza maama wange nosigala ng'onsuubiza okumpa ssente nti ogenda kumpa ssente n'oŋŋamba ŋŋendewa landlord n'angaba n'aŋŋamba ŋŋendewa ogenda kumpereza ssente tewampa ssente musajja gwe olina mutima gufaanana gutya ggwe. Biki bino byotukola? Bino byotukola naawe abaana bo wali bawaabi bakola. Baana ne bakaawa ne bagetinga emotional omusajja ng'akoze eki. Waliwo omwana omwe yali yaloopadda ne mu kooti. Kooti n'emusaavinga. Omukulu oyo n'agamba kooti bwe yagamba balooya be nti oyo omwana yalina ku internship. Kyokka omwana alina contract. So omuntu ng'oyo mulaba omuntu akola ki? Omukumpanya. Kati tuvaawo atumatiza TV terina TV weeri. Era TV tennatundibwa. Musobola okuyingira munda mulabe buli omu yali atuula. Munda mulabe mukebere ne ku gundi ku social media mugiraba kweri. Tusobola okuteekayo biki alemeddeko. Munnange tuvaawo nga tugamba kale kati nga tetunavaawo yali akubidde waliwo omusajja wa SFC abamuyisa ajja abeerewo ng'alowooza ffe tuzze kulwana obanga oba ayagala kutusiba busimanyi ebayita ekisajja kiryawo kinene kikanyama bwe kiti nekijja nekibeerawo nekijja ne police OC ow'entindaawo ne bajja ne babeerawo tusigala nga twogera kati kyava agenda agamba stop recording me bring that phone. Kakati erisajja eryo lyajja erya SFC ne ligamba tewali agenda kufuluma wano nga tetukebedde essimu ye. Abaana bagaa essimu abawala balonda essimu eyange ogikebera eyange ng'ogikebera otya. Kati abaana bamugamba ffe abaali abakozi bo ne tukolera ebbanga eryo tuyitira otya poliisi wano. Mbadde mmanyi olina kugamba n'ogamba ngenda bbawa ssente zammwe bunaku bwe luti ate otuyitidde poliisi. Ebiseera byonna bye twakolera wano munnange nga tumala tuvaawo awo tuddayo nga tutindiga olugendo lwawa olw'emwafulumanga essimu tebazikebedde tebagize ekiwa tebazikebera.
nabo bakiraba nga tetuli bayaaye olwotabakakasizza ddi lwagenda kubasasula ssente zammwe atugambye tumulindemu katini nnyo alina kyafumba era tujja kuba tuli awo nga buli mwana bamuyisa zze wano okufuna kolaki sente ze natandika n'okugamba mulaba oyo kakati before that nga tannakkakkana alina akantu keyayogerako embadde neerabidde n'agamba ate omunandeetako effujjo ne mundeetako amaanyi kati laba oyo anvuma bwe munandeetako effujjo I can file for bankruptcy nga bwatyo bwagamba I can file for bankruptcy fenna ne tufiirwa and you all lose out omwana eyali ne gundi waffe accountant yaffe yennyini yamugamba sebo we cannot lose out because we are creditors toyina byotugamba oba oyina otusasula at least bagitunda ne batusasula kati yagenda olaba yali tamusuubira amuzzeemu nga tasuubira nti yali amanyi ate nti oba yalina ku saidi ye kuba ye muntu eyalabanga nti ono akola atya ono asobola okukola ki asobola okugenda nakunga abaana ne bakola baki ng'oyo amunyigayo bebo be yasirisanga akati munnange tumaze okukola kyawo tuvudde ku CTV kwolo yes tukkiriziganyiza tugende Mutundwe tutuuke Mutundwe ku gate omusumba mwali mwogeddeko ne mwali mukubidde Pastor Tom ate Pastor Tom omalaga oyinza okumalaga mufuna nga gwe bw'omulabamu ebyo byonna bye twali twagala nga kitwagalidde naddala naye era nga tukimanyi bumanya tosobola kumalaga mutuukako kati tutuuka olwo mugendayo nkeera the following day kwolwo lwennyini okay tuvudde ewaki kuba ye akazannyo wetwakakyusa yali amanyi tusookera eri yes awo ne mukyusa omuzannyo netukyusa omuzannyo netusookera ku ye kakati netugamba ffe tubadde tuzze wano tusooke tukugambe otubuulire amazima kuba tetusobola kugenda eri nga tetumanyi mazima era kusinzira kyoba otugambye tulyoke tugende tulabaani tumanye the next course of action kati awo netumukuulinga n'amanya nti tetulina nagitulaga tumaze omulala naga nedda TV ekyaliwo TV yammwe ekyaliwo era mugenda kukola ki nga buli mwazzeemu okukola ki omulimu gwe gwabadde akola kuba olaba ne mu meeting ze twakolanga eno kuva eno emabega ngagamba nze nina ebifo bingi mwensobola mwenna okubateeka ne mufuna emirimu musobola kubalekerera awo ne mubeera ne mubonaabona nina wensobola okubanyiga mwenna buli omu mu mulimu gwakola so mubeere bakkakkamu nze nina connection nengamba oyo mutwale oli mutwale nga bwatyo bwatugamba kakati munaye tumala tukkiriziganya tugende wa Pastor Tom Omutundwe tutuukayo kugeti nga tubuuza twagala kulaba Pastor avunaanyizibwa twasaba omukulu akulira ba Pastor kati tulinayo mukwano gwaffe asabirayo kuba nange gye nsabira nno okay akati tulinayo omuvubuka n'agamba tulina kulaba Pastor akulira rediyo kuba ebintu ebyo bikwatagana byamawulire ya kati batwagala tubuuze Pastor akulira rediyo ate nga ye musumba akulira kyaki eyo yonna kugamba emubya yavunaanyizibwa kugirabirira teyateeka kati nga tugenda batugamba Pastor Kabuye atugenda wa Pastor Kabuye nga atwaniriza bulungi anoyo munnaffe asabira awo ng'amweyanjulira ng'amubuulira maama w'oyo mukwano gwaffe baali ba mukwano n'oyo Pastor era baagenda n'okwanjula bonna n'amujjukizayo newe bafuna akabenje naye ne batafuna buzibu bonna nga bava kwanjula kw'oyo musumba kati ng'atwaniza nga tumubuuliramu munnange twafunye amawulire nti Pastor Tom yaguze
nga tumaze omwenje tuli bakozi ba CTV. Yes. Twafunye amawe Pastor Tom yaguze CTV gye tubadde tukola. Kati tubadde tuzze nga tusaba kwogerako naye oba omuntu akola ki avunaanyizibwa ku nsonga ezo za media. Naga munnange nze nkulira bukulizi gundi naye kamba kwasaganya omuntu akulira media. Ebya media bitwalaganya nga tugamba bamuyita Solomoni. Nga tuwa n'ennamba ye. Awo nyini nga tumukubira essimu. Nga tugamba mujje munsisinkane eno ku the auditorium. Eri wali eri. Ngo wali Amnesia. Club Amnesia. Ngo wali Club Amnesia. Okay. The auditorium eri awo nga mune tugendawo. Fenna era nga abaana we twakola ki. Atugenda nga tumubuuliramu. Ngolo mutambulira mu kimotoka boda kiki? Boda. Okay. Twalinga abaana bameka. Kakati ekibaye ekyasooka okugenda ku CTV kye kyagenda emutundu. Yes. Awo twali tumenyese nze sina transport ebimanyi. Ne tugenda emutundu nga tulinga abantu 9. Okay. Ne tuva emutundu ne kukutukako era abalala okugenda wa? Auditorium. Kakati awo auditorium twatuukayo twali abantu nga 6. Tusisinkana omwami Solomon Mugerwa. Nga tumugamba munnange twakitegeddeko nti Pastor Tom yaguze CTV. Ate gye tubadde tukola naye tulina obuzibu bwaffe ng'abantu. Tumaze emyezi bwegiti nga tetusasulwa ssente. Ate nga bwe tumanyi omusumba Tom ye musajja wa Katonda abuulira ekigambo ki ekyobutuukirivu ekigamba omuntu aliyo omwoyo abuulira ekigambo ekizaamu omuntu amaanyi. Kati nga tuzze kufa abamu kuffe abaana abamu kuffe bagoyinga through some emotional problems, stress. Abaana abamu bali awo bonna kugate bali depressed, bali mu depression. Tubadde tugamba bwe tulaba omusumba ono ku nsonga eno osanga ayinza okubaawo engeri gyakola ki gyatulungamyamu oba kutubuulirira counseling ne tutereera oba apiirinze ku mukama waffe n'atusasula ssente zaffe. Omwami agamba mbitegeera era media njitegeera, nze mbadde mu media ebbanga lyonna era naye kuva mu emyezi egyo gyonna nga temufuna musaala tekikkirizika, si kirungi n'akamu, kitegeera. Kakati n'agamba ti ate kati bw'amala n'agamba kituufu CTV tuli mu process egigula era twasasudde nako ekitundu. Naye n'atugamba ebigambo bino bye mbagamba kuba twasayininze confidentiality agreement. Of course. Nagamba amaze otugamba onaga simanyi naba kyemugenda kunkola, simanyi kuba tubuulidde. Jukira Butasi yatugambye tatundanga. Ffe tuzze eno ne tweyogeza nti twategedde. Ono ababuulidde amazima. Tubuulidde amazima naye atutaddeko akagundi akawaayiro ka confidentiality. Ne tumugamba nedda mu Uganda ffe tetusobola kukola ekyo, tetugenda kubyogerera, ffe tubuulireko ffe nga ki. Naye kye tusaba singa tusisinkana omusumba Tom atuyambeko ku nsonga zino, atuyambeko, atubuulirire kuba ffenna tuli depressed, abaana tebakyakola, abaana bagenda mu budde bwe bandimaze nga bayiye ekiddako baabumala bali wali. Yes. Paka mwaka guno gwennyini. Nagamba kakati kwekyo ekyokumitinga omusumba atugamba agenda kwogera naye bateeketeeke atusisinkana ayinza otumitinga ng'olwokubiri bwato bwe yatuwa oba olwokusatu naye n'atabeera Kiriya specific day. Yatugamba bugambi nja kuba mbabuulira kasite namba yo njina oyo mukulu eyali atuliidinga. Kakati munenga atugamba ebintu bino bina legal implications. Mbasisanidde bagamba byonna nga webikola ki webitambula naye nga TV nkola ki tumugamba kakati gwe
tosobola kwogerako ne mu kama waffe Brutus ku nsonga eyo. Na kati ye naye natugamba mumanyi mukama waffe rather mumanyi mukama wammwe musajja kyolane bwe mukubira essimu tagikwata. Olane bwe muweereza WhatsApp taziraba ine ebintu ebyo byesimanya tayinza ogiraba obanga ddi ayinza obutagiraba. Naye nga tubeerawo nga meeting yaffe ne Solomon ekoma kukakasa nti ddala TV bagitunze na kutusuubiza kutuyamba tumitingani. Pastor Tom amulaba kwanja atuumbe. Pastor Tom tetwamulaba. Era ekyo ne kitulaga nti yagana okukola ki? Yes. Kutufunira yakadde. Era abaana bonna ne bagamba dda omanyi kati omanyi bwoba oyina ekizibu kyoyitamu. Oyina engeri nagyowulira gyotandika weekyawa namu n'otandika n'okudisregardinga abantu oba abakola kino gamba olaba nayo takoze eki. Wandigambye omusumba yandituyambye kale. Kugamba ebigambo na bino wammanga UCC kuva dda yali ekimanyi. Yes. Era ejjuzi bwe yalaze nti eranze nti wabawo omuntu yenna ayinaki agende ku UCC before 14 days. Netugamba kiki kyetamanyi UCC. Kuba emabega yonna muzze mu complaining that you've been unpaid for. Kuba employees abatasasula yalinga finga. Ne bituuka ne mu parliament ya. Kakati tuba tuli awo kati nno nkuwadde gundi eyo process tuveemu tundu taddamu ate ne tugenda ne tumeetinga honorable Teddy Nambozo oyo wa media forum parliament ne tukola nayo ne story lwali lunaku lwa bannamawulire. World Press Freedom Day. Kakati lunaku lwa mawulire abaana abamu ne bagenda ne bakola bayogerako ne bogera eri interview. Babasabayo bite yawo biki TV nezi kulira eryo. Abo abaana bakubibwa amasimu nga babatiisatiisa. Ngani abakubira? Era kuva omukulu oyo mukulu Brutus. Kakati tuvaawo tuddamu genda kuwuja lwalira lunaku lulala world what kuba luli olwasooka lwali lulala nzijukira naye kati luno otwali kuwuja yali World Press Freedom Day. Kati waliwo olwasooka lwali lunaku lwa aba journalists. This was World Press Freedom Day. Kati olwasooka lwali lwa journalists. Kati tugenda kuwuja twalinayo omusumba bamuyita Mitala nga era tumusaba nga gwe omusumba yogerako ne Pastor Tom atuyambe. Yes. Ayogere n'omusajja kubanga nzera nange nganze nze nsabira wa musumba Tom. Yes. Mutundwe. Era ebintu ebyo nanga bimanyi process nti muweeyo mumanyi ng'omusajja ow'enjawulo mubabuulize ekigambo kyakola ki. Alina akantu kayogerera keyabuuliranga kuba employers abatasasula abalyaza amaanyi ng'ekigambo ekyo akivumirira okulyaza amaanyi omukozi kubanga agamba amaziga g'omukozi ono gakaaba gasigala gakukaabirira emyaka egyo gyonna. Naye nga neebuuza omusumba bulijabuli era nga tusaba ne tukkiriza bane nze nasiiba emirundi n'emirundi ansabirira ekintu ekyo ngamba Mukama leetera omusajja ono okutusasula ssente zaffe. Naye omusajja oyo n'okutuusa kati Pastor Tom tetumulabanga kwekyo kiraga yagaana kubanga okusaba kwaffe kwatuuka through oli mwana we. Yes, yeah. Kati gwoba okinterpreting otya? Oba okinterpreting otya kubanze nina n'essuula mu Bayibuli gye mmanyi eri mu Zabbuli esooka egamba totambuliranga tokola ki? Totambulanga na tobeeranga mu kuteesa kw'ababi. Yes. Oba totuulanga mu kkubo ly'ababi. N'otuula ne ku mmeeza emu n'abanyooma naawe obeera ki? Yakuba Pastor Tom oba musumba yenna asumba endiga yandibadde approachable yandibadde atuukirikako mangu nnyo nga temulina bureaucracy kola kutya n'ensonga eyo n'agiwuliriza because erimu kuba kati
bwe twatuuka tugambye omwana lwaki toyogerako ne bateeka what list atusasule. Bagamba omanyi bino balooya balina ng'olabira ddala natugamba bo kuva edda badde baguze rediyo nyingi naye badde bagula sigino nga tebaguze era yatugamba ffe tetwaguze TV twaguze sigino era gye tuvuddeyo nga tugula amarediyo ago gonna tubadde tugula sigino ng'era bwe tugigula bannannyini marediyo ago nga be basootinga abakozi baabwe ffe tetwaguze TV. Okay, kati atuyinza partially okujja blame ku Pastor Tom, however tugikomyawo nti alina eddoboozi lyalina okugattako okutuula n'oli nti bannange is eno percentage nti we agreed this money, however bw'oba tosootinze wano tukireka because amuyina mu ngalo bw'ati. Yes, naye twabadde tuli awo twawulira last week nti the last installment was paid. Netugamba bannange teri ddala ki kubanga nze nkubulira oyo leader waffe oyo team leader gwe yali yakikola na bukozi gamba nti tewali yamuforcinga naye ye bambi era yatukolamu omulimu mulungi kuba tugezezzaako kiwe mutuuse nga tumayiza kwa our time nti bannange ntuuse n'okkuba amasimu aga Solomon Mugerwa oli omwana mutabani wa media nga takyanziramu. Oh my God, kati awo kiba kikulaga ki ti pastor teyatufunirayo kadde tuwuliriza nti naffe osanga twakola ki kuba ekintu kyagula mubadde part and parcel of it. Yes, ate nga kijja taintinga erinnya lye nti yagula ekintu abakozi ne batasasula. Nkubuulira nti kano twakafuna twakitegeera luvannyuma nti bwe batuyitira mu January tuddemu okukola kuba mwe bayita ffenna twagaana ne wabaayo omwana yaddayo omu yali akola branch request program yali branch naye nga kyali kigendererwa kulaga oli nti TV ki ekola kifaananyi kyekyo biki kubanga ne muffe mulimu abaana abagaana te mulimu ffe abaagaana mulimu abaatulaba obubi kati beba abantu neneebuuza abantu bano be bayisiza obubi mu kaseera kano bwe baliddamu okukolagana nabo mu mawulire ddala bali bagamba ki kuba leero wesanga ano noddamu ne wesanga oli ng'oli yali akola ki nga tumaliriza Isaac, do you still have hope olowooza munaasasulwa? Kakati the only hope I have is with UCC nga yo mandate gyeyina era ne kugundi eyo gye walabye yafulumye mawulire ya publication mawulire yeyokka yeesubire tulinawo kugamba omusajja nga kubanga olaba honorable Joyce Baagala yakitebolinga mu parliament speaker was just vague about it kuba teya mentioning any names yakiteeka general nti private yabaita atya the private sector yakiteeka kyali broad nagamba private sector should pay their employees nekikomaawo nga honorable yalinga asoma gundi yayogera amanya ga CTV mukama wayo Brutus Kajingo abakozi abakomplaining abawere enkaaga ebyo ebintu ebyali mu gundi eyo Ochina prayers oba essalo okusaba kwonna eri Pastor Tom Mugerwa noganti at least wano bwoba cause nzikiriza omukutu guno bagulawo era babifuna but still my worry is nti weba byatuka mu parliament story nekolebwa bibadde ku social media but now going ahead nagula nasaswa ne last payment. It raises a lot of questions. Kati olaba ku mikutu gyonna kati gundi yaffe yatuukako n'ew'omukulu Asha Owere Asha Wilson Owere akulira Notu na ku gundi zaffe ezo yawandiikanga nga tweetinga bw'ataaginga president n'agamba ensonga eno bagikwase minister of labor kati bwe baali bagimuwadde
ne wabaawo ensonga eri gye baamukubira amasasi. Yes. Kakati awo ne tubeera nga tukola ki naye ng'ebiseera byonna tuvudde mabega nga tukabirira UCC era essaawa ya leero kati okuggyako ndowooza ensonga eno era okuggyako nga ab'amateeka bavudde ne batuyamba nga honorable MPs abo ne bavayo ne batukwatirako UCC neekola omulimu gwayo mu bwerufu kubanga ddala okugenda omwaka mulamba kati guweze actually mwaka mulamba ate n'essaawa eno bwe kiri mukyali bakozi ba CTV akantu akandaga nti ddala ono omusajja alina kubeerako ddala nalyanyi oba orders ziva waggulu ne zimulagira atusasirwe n'alyoka n'atusasula. Omusajja oyo mukulu Butas Kajingo yalina audacity ekubira balooya baffe nti they should drop the case bwajje boogere. Balooya baffe era batugamba nti bamugamba tuli professional tusobola kukola kintu ng'ekyo tugenda kusigala nga tutambuza ki n'alyoka n'abagamba nze sina ssente zibasasula tugende mu kooti tuneerabira eyo. Omuntu oyo aba ategeeza ki? Tolaba ddala nti waliwo kakohoti k'abanene kati abamanyi nti n'atagambwako oba akozesa abakozi nga tabasasudde pozi ng'omuyitiddani kati oba ogenda muyitiraani muhoozi ogenda muyitira jeno muhoozi ogenda muyitiraani gwanatya omuyitira kati kuba eri mu State House alinga muko kati kati awo essuubi lyamwe nze mbadde ndiraba wa Pastor Tom eno onaagula ono yabadde alina frustrating system eno n'amugamba nti seba abakozi babanja ssente bweziti zino ezisigaddeyo zembawa oba si ekyo tukireke bwekito yeyo ngeri wabadde hope newe twawulidde nga ne mu kusaba kwaffe okumulabako oba okumusisinkana kuba ono ali owa myoyo ono ali owa ndiga libadde wano walina bataasiza tibannaye nga bwendi mu nti yenze kuba kati tunuulira nagamba nogamba nti ddala omuntu ono akwatagana ne pastor bonna bakola ebintu bonna bye bakola babadde babimanyi nti bategeraga nti bikole bwetuti ne bwetuti. If the last installment was paid omusajja nze nkugamba omusajja atugamba nti tatundanga TV ekyaliwo ne mu bbanga lyerimu mu mwaka guno gwennyini UCC nekola ki nefulumya publication ng'eraga transfer of the license kati osobola okungamba that was just a week's process oba a 3-day thing. Of course tekisoboka kuba we batuukidde awo kikulaga nti kintu kibadde kikolebwa ebbanga ddene. Abatulaba ku mukutu bino bye bimu bye tuyitamu actually in the media industry bingi TV stations or media houses ezisasula abakozi bazo mu butuufu mu bulambulukufu abakozi abalina contract mu media houses ezisinga batono abasasulwa National Social Security Fund NSSF mwali mu mufuna kakati omugaggo yalinga kubanga twagendanga ku interview kati nganze nzijukira bambuuza my expectation neŋŋamba kyenayogerako sente zange nti ng'oggyeko NSSF after taxes ze nali nsuubira ze nakola ki ze nayogera naye mukama waffe yatulaganga nti ezo zennyini ze yakuteerangako tebasasudde NSSF tebasasudde peyi ebyo byonna nno twakabiranga n'omulanga ze NSSF zizuukuke nga twagala na ssente zaffe ezo naye tusigadde mu bbanga. Mwina privileges ndaze mwali mufuna nga medical insurance kuba nze muntu omu eyalaba red flags ku CTV December November wa 2 yes twali mu 2021 nedda nze bampita mu gundi nze bampita mu 2020
ng'agenda kuggwako kati mpuliriza nga 2020 aggwako kaakati ze bantwala ku CTV kuba news anchors bali baagala ofishinga abali best nali omu ku bo kaakati bantwala ku CTV bansuubiza bingi buli kimu enayenza I'm not based on excitement si papa nga baŋŋamba ogenda funa miliyoni nga 5 biki bintu biri eri medical insurance buli kimu naye eyannyonnyolanga nga annyonnyola nnyo okunzikiriza nenga omanyi bw'obeera nga onnyonnyola omuntu n'osuubiza bingi at times it seems to be too good, it sounds too good nenga ne bampa contract nagano ogissaako omukono ne banneegana nga nalabye dda red flags mpitirivu natuka ku CTV nga naba batugamba tugatandika mwezi gujja ne guggwako gwakubiri nenga nenga n'okusa omukono yanyiigira omukulu edito yanyiigira nakola interviews ya mirundi egi yadde natandika mu mwezi ogw'omusanvu naye nayiriwa kutandika nga mu gwakubiri yes kuba ekyala gwe nasooka osangayo ate si gwe nasangayo mulundi ogwokulu nakyo kiraising a red flag nti kiraga nti that labor turnover ate era ne twatandika waaliwo general manager nkyajjukira omwami oyo mwami Kabu yali musajja ng'ayagala nnyo afaayo nnyo ku rights z'abakozi. Medical insurance mwali muzifuna byonna? Tetwafuna. Timwafunanga bufunyi net pay just? Net pay. When nalagira dda nti ddala wali red flag nga mmaze okukuba kagundi nkubyemu akafaananyi njozezaamu byonna, general manager yagenda naye na resigninga nga twakatandika resigningira kuki sente mukama waliwo sente ze yafunako n'agamba tusooke tuwe ku bakozi omugagga nga yali tomuteeseza era buli muntu yamuteesezanga awo notandika okukola red flags awo natandika ne ngamba era omusajja oyo we yagenda tetwaddamu kubeera naki ebintu bingi abatulaba byemumanyi ne byemutamanyi ebigenda mu maaso mainstream. A lot of people start up media houses based on their reasons. One, abamu bayisizaamu deals nga ina deal gyagenda okugoba gy'abala bwamala ofuna obuwumbi bwe nga apasinga on ekintu oba nga akitunda oba nga alangirira nti ali bankrupt. Bintu bingi. Media houses ezisinga mu Uganda, mainstream media, they are owned by government officials, they are owned by politicians abasinga oba bonna abalina akakwata ku government. Omukulu abamu babadde n'ababaka ba parliament, babadde ba legislators naye nga ate bewansuubidde okupholdinga human rights and labor laws tebabikola. Moses Grace Balyeku yaliko MP wa Jinja West ne bamukuba akalulu mu 2021. He's one of those proprietors of Baba Media Group. Aina Baba FM ne Baba TV. Baba TV of recent ebadde yemu kwezo TV stations ezigenze maaso kubeera nga zirwawo okusasula abakozi. Omwaka guno tuli mu lusoma lwa kubiri naye okuva January n'okutuusa wano we tuli abadde tasasulangako not until bwenavaayo nenkola ne raising eddoboozi lyange ku Twitter ne muga sebo you entered the MK movement Grace Balyeku but pay your workers. They have gone over 5 months without pay. Imagine from January, February, March, April, May, June we yabasasuliddeko emyezi ebiri January ne February naye nga jjukira taamu zibadde bbiri bali mu taamu yakubiri tegeza taamu esooka abakozi be bakola batya okusasula fees. Taamu eyokubiri bakoze batya balandiroodi babakola batya abaana babalwala babakola batya. These are the politicians we have. Ne Moses Grace Balyeku bwe yavuddeeyo omusajja w'enaale mukati akuutira mwozikane Lugaba Kadingidi bwe yavuddeyo n'avaayo n'agamba nti buli eyampadde information oba buli yakolaganako nange agenda kubeera nga amugoba ku TV ku Baba TV abagobe and abasinga emitima gibeewanise bagamba essaawa yonna bagobwa naye nga bakyamubanja aye nga bagamba n'emyaka giri ey'emabega balina abamu ababanja ssente abakyabanja. Bwe twali mu COVID-19 aliwo abamu abagenda nga bakoze bati nga tebakyabanja ba correspondents abasakira amawulire mu bitundu by'eggwanga ebyesudde ewala abo bosi manyi bbanga lye babanja. Moses Grace Balyeku instead of threatening
to fire your workers, and please pay your workers. Kuba bano bebayimizaawo station yo Baba TV bebagireetera returns ezo zolaba obulango kujja bakozi baneeno. So the threats won't work, they won't do. Basasule March, April, May, June, katuli mu July. Kiteza kati bakubanja emyezi 5. So pay them, otherwise tetuyinza kusirika when the injustices are going on. Ku Baba TV ekyamanyi ndoza kyali awo abakozi gaali mazzi nenga tabawa lunch tabawaaki. NSSF Moses Grace Balemeddeko yomu mu Uganda TV stations ne UCC ekimanyi he doesn't pay NSSF ne NSSF ekimanyi. And UCC negena masekirize Moses Grace Balemeddeko eyaliko MP munabyabufuzi muwagizi we NRM ne Museveni ne Muhoozi essaawa enako essaawa abakozi okugenda half a year. Can you imagine half a year without to pay? Kati kikwebuuzisa kakati programu za mukulembeze waffe zina zibairawo okukola ki kugamba kujja bantu yes kujja bantu mu bwavu ne kati bantu mu bwavu kakati abantu bennyini ababeera abandigize programs ate balina tenti gye bongerako nga si kye kitegeeza. So bannaffe mu kitege we are not against anyone naye abantu bano balina families. Just imagine really Isaac from March last year 2022. Come on, how many terms are those? Those are actually it is zo term 3 mwaka guwedde kati bali mu term ey'okutaano. Ng'omusajja nkugamba nti yatunze CTV mu ssente zikunukkiriza mu Buwumbi mu regions of 4 to 5 billion. Naye nga tasobola kugamba nti kankole ki abaana abakolanga nga bakolera ku kigambo kyo na kubeerawo na promises ze zitakola ki nofuna ssente gwe nokwata bukwasi balinga tobaloozaako naye muli oba owulira oti. Essaawa omukulu yaŋŋambye olumala mu blastinga ku Twitter Moses Grace Balemeddeko mwetondere Moses Grace Balemeddeko honorable. My brother, I'm not against you. However, profession ey'abamawulire banayitulyoke tuleme kujonoona. You have your deals, mukutulira mu deals zammwe mukoze mutya, but please bana abakozi nabo balina ebizibu nga gwe bw'obirina. Ne tusakunga nti abakozi bagende emyezi 6-8. Gwe can you allow your daughter, your son to work for someone for 8-6 months without pay? Ne bwe ziba ntono nezimuwe. Naye oveyo ngamba ontiisatiisa munneetonde bwe seetonde ogenda goba abakozi deya gobako omubwoti. We shall expose everything buli kimu because we know what happens in Baba TV and everything the injustice says. Strictly tuli ku human rights of journalists inside the Baba TV. Please make sure you pay your workers and have their contracts. Abamu tebalina ku contracts. Some of them abasinga tosasula NSSF waabwe ayogerako olumu ba correspondence we bayogerako. We have a lot of things, but my prayer, my humble and polite prayer, just pay your workers, period. N'abalala abatasasula Gabriel buli bwe tutuula mulimu abasumba naye kansabe wa Pastor Tom simanyi mbadde sifunanga budde kuchekingako mu Pastor Tom, and I'm not against naye profession y'amawulire tuba tukucheckinga mutulabe are you doing the right thing because abantu okumala emyezi 8 no Pastor Tom ye sikiwanti abesobera n'omuki negundi eyo kubanga ye tabadde nnyo na mu TV ali mu radio. No mu radio no sinafuna complaints but I need atenga botunuulira programs za just tezidi gundi just bya njiri yeah kigambo si byansi nnyo nga bya ntewa bya mawulire alete okay. Katusubire ku TV ntira kujja sigala ekyo naye nga abasumba namwe abatasula because we know you, so tusaba banne tutereze butereza. No one is against you naye kiruma omuntu okumala omwaka kumpi bano kati bali mwaka bagena mwaka gwelindako kati muli mwaka gumu na kitundu sino okusoba tuli mu gwa musanvu wagenda mu gwa musanvu oli mu mwaka sewe nakomo sasulwako mwezi gwa 2
atakumira mpeera batukumi wanabawo development yonna. I think I'm going to pursue this with my fellow journalists tukivuge oba kugenda ku parliament bana kunoonya Pastor Tom. I feel si mu mutima mubi naye Pastor Tom alabika ye kati takyatuyamba kuba twasaba tumusisiinkaneko ate nga wali wewaali kurusha ennyo nga tannasasula last payment last installment ne tubeerawo nga tukola ki nga tubuzaabuzibwa tekimpisizaamu bulungi nze nge amumanyi ennyo ng'ate osabirayo. Don't you feel the disappointment? Kugambye kyamaanyi nnyo nga ndabira ddala kuba muntu w'abantu nga mulaba muntu mwangu nnyo naye munnange naye n'omusumba atali approachable. Anyway kiraisinga ebibuuzo kuba twamulaba nga ne munnaffe kuba oli muvubuka nga twamulaba nga muvubuka ategeera embeera n'alaba we twagendangayo mulaba twalina n'abawala nga olabira ddala kugambe gwe walabanga faces ku CTV n'abaana baafu embeera yagenda n'ekaluba. Imagine all that period of time. Naye leka mbuuze ekibuuzo kino nga tuggalawo yeringa punchline yange ewa Pastor Tom obujulizi babusengejja bamanya nti gogenda kuwa obujulizi oba towa obujulizi osobola okukwata kazino gano obujulizi osobola nti kiri bwe kitewa Pastor Tom okusaba kwonna nga tetukunnaba kutandika oba tumaze okutendereza wabawo time ey'obujulizi bwe busooka naye nga tebasengejjamu nti tebasengejja kubanga open bagamba ina obujulizi bajje abantu ne bava wa byonna dduse najja Isaac. Ate era waliwo ne bwagamba njagalayo abantu nga 10 ne wajja 15 kyokka yabadde asabye eki Isaac. Kati awo nze nga omuntu ali strategic and tactical we wamuwokka we nali nkwatira omuzindaalo we mufunidde ye chance jennina kakati nze nga wamala yes libanga ddalu neye last resort nenkugaba ne musumba nebaza mukama nakyo nakino nenva bulunyo ne maliza ne musumba ensonga yaffe ne bannamule bannange baabo kati ebyo nayo bibeereddewo awo kiba kiwedde ebyo nayo yo opportunity jemba nfunye yeyo kaji oba ofunye ne nze nganze nga ogenze okusaba yes ngenze okusaba ogenze obujulizi yes bayisaba obujulizi nengenda ne bannange nti yes obujulizi musumba bane mukama favors we nempa n'obujulizi mukama yebale kumpa bulamu ne musumba tune ensonga yafe ko muzina togenda kunzijjako kiba kigenda kulabisa ye last resort jemba nina kati nze ekyo search kolako nze tactically nze nganze kozi musumba twakusaba but you didn't adhere to our voice je tusabira ddala tetwakirowoozaako fene tukanya mavivi na kusaba nze tactically nganze ye last resort jemba nina nze nganze olaba kino kiholdinga water nga tulinga group anti yes chengambya anti one person of course chengambya nti no jane group yo na ne banno ne muvaayo oba novayo ng'oli muze kuwa bujuzi naye nomuga musumba abakulu abo balaba tuli b'amawulire ffenna naye twakusaba omuzina bwe bagujja kyonna kye mujjako kiba kiba exposing mba okitegeera ye last opportunity gye muba mulina nze I feel kati tekikyasoboka kubanga yamala osasula ssente olita just ekintu ekisigaddeyo is transferring what license yes nkitegeera naye kale ensi eba etegedde kyekinyonyi nti ensi eba etegedde naye kennyini aba ategedde nti nze kinjaga okuleeta nti kimuhaunting nti abaana bansaba opportunity I didn't and fact is ndiwo wanene n'abaana bali frustrated nti ate bajja even before I paid the last installment kubanga bonna buli yawulira ani Pastor Tom awo tujja kuyambibwa yakubanga uyo muntu gwe badolaba twaddanga atakumira mpeera batukume tunakwatagana program in case there is any Katonda kuma maaso moja Uganda Yancha